okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basewo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga atwadde omukisa n'olwaleero okubeerawo nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Twebaza Mukama kubanga bulijjo atukuuma ate neera atukuumye. Twebaza Mukama kubanga atuyisiza mu kiro. Kiro kiba kizibu naye Mukama bw'akuwa omukisa nga n'okeesa obudde omwebazangako era tokkirizanga sitaani okukema n'ova ewo mu nnyumba nga tosabye. Bw'olaba nga kikoze manya sitaani ewa asiisiddeyo nnyo. Osabiranga ddala Mukama akuyambe oleme okuvanga ewaka nga teweewonze mu mikono gya Katonda, nga tomusabye emikisa gye mu mirimu gy'ogendamu, nga tomusabye mukisa gwe n'amagezi eri abasoma okugenda okusoma. Basewo ne bannyabo olunaku olw'eggulo nga 25 Mei twayize ku mutwe ogwabadde kugamba nti okuwoomerwa n'okukaayirwa, era ntulabanga ebigambo eby'obulokozi byo bikaayira abantu. Ebigambo eby'obulokozi abasinga olw'okuba nti biba bikaawe n'okubivaamu babivaamu, n'okubireka ne babireka ne basalawo bakole ebyabwe. Okugeza abantu okusoma ekigambo kya Katonda kibakaayira, abantu okutegeera amazima ga Bayibuli balabanga byakuyisa budde, abantu okwewaayo okunywerera mu kukkiriza nabyo bibakaayira, abasinga ne babirekawe. Twasomye twalabye nti abasinga bava ne mu kukkiriza. Lwaki bava mu kukkiriza? Kubanga balabanga ebya Katonda bibakaayira era tebirina mulamwa gye bali. Naye basewo ne bannyabo nsabanga mbeegayirira temuva mu kukkiriza, munywerere mu kukkiriza kwa Katonda. Era egyo twalabye nga essala gye twasabye nti Mukama atuyambe, Mukama atuyambye nti Yesu omwagala nsaba nti obubaka bwonna bwenjiga obanga buwomerera obanga bukaawa nemireko mu kutwala amazima gonna mu bulamu bwange nsobole okuteekebwateekebwa olw'ebirijja ku nkomerero. Kubanga enkomerero yejja oba oyagala oba toyagala, enkomerero yejja era ejja. Basewo ne bannyabo olunaku olwaleero nga Mei 26 tugenda kuyiga ku kyokuyiga ekigamba nti sigala ng'obuulira, sigala nga obuulira. Katwebaze ekisaala kyo n'okwagala ku birungi nnyo gye tuli Mukama. Weebale nnyo kubanga n'olwaleero okeesezza obudde tuyige ku kigambo kyo. Tugenda olwaleero kuyiga ku mutwe ogamba nti sigala ng'obuulira. Nga nkwegayirira ebigambo byange amagezi n'ebigambo byange kabibule, wabula ggola bisibe mu nze mu mulimu guno okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Sigala ng'obuulira. Olunyiriri okujjukira luva mu kubikkulirwa essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'11 olugamba nti ne baŋŋamba nti kikugwanidde okubuulira nate eri abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi. Kubikkulirwa 10:11 agambye nti ne baŋŋamba nti kikugwanidde okubuulira nate eri abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi. Ojjukira Yesu yali alinnya okugenda mu ggulu, yatulekera eddimu eddene eriri mu Matayo essula 28 olunyiriri olw'19 n'ennyiriri eziddirira. Timugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri amawanga gonna nga mubabatiza. Tiyakkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkirize omusango guli musinga. Basewo ne bannyabo kitugwanidde okugenda nga tubuulira enjiri mu bantu bonna. Kitugwanidde okugenda okubuulira enjiri mu mawanga gonna. Kitugwanidde okugenda okubuulira enjiri mu buli wantu. Kitugwanidde okugenda mu mawanga. Kitugwanidde okubuulira bakabaka. Kitugwanidde okubuulira abakulembeze. Kitugwanidde okubuulira buli muntu ategeere ekigambo kya Katonda. Omuyonyozi yawandiise bw'ati nti oluvannyuma lw'okusalirwa okunene abasigalawo ku Baadiventisti bagenda mu maaso n'okuyiikuula ebyawandiikibwa mu bwesigwa. Tugamba nti amiina. Naye ggwe oli omu ku abo abayiikula ebigambo bya Katonda mu bwesigwa, oba onoonyamu ky'oyagala. Noonya ebigambo bya Katonda mu bwesigwa, muganda wange mwannyinaze. Oba oli mu Adventi oba toli, noonya ebigambo bya Katonda mu bwesigwa era mu mazima bikuyamba olw'okuteekateeka olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja.
era Katonda n'abawa omukisa. Tugamba nti amiina. Basoni banyabo naawe ogenda kuweebwa omukisa omunene nnyo singa okeera enkya n'otandika okuyiikula ebigambo bya Katonda n'obinoonya mu mazima era mu bwesigwa nga tonoonya mu by'oyagala gwe wabula ng'onoonya amazima ga Mukama Katonda waffe. Oba bikaawa oba biwooma. Kristo teyakola ekintu kye kimu era abayigirizwa bwe nga bali mu kkubo bagenda Emaawo. Bwe yasookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye mu Luka 24:27. Kibuuzo ekiri awo. Era amaaso gaabwe tegaazibuka. Olunyiriro lwa 3 bw'olusoma. Agambye nti okwongera okuyiga kwabikulira Abadiventi nti ennaku baali bazifunye mu butuufu naye ekyaliwo kye kitali kituufu. Agamba nti ekifo ekitukuvu kyali kitandise okulongoosebwa mu mwaka ogwa 1849. Kanzire mu statement eno nti okwongera okuyiga kwabikulira Abadiventi nti ennaku ezaabalibwa ze baali bafunye tizaali mu butuufu. William Miller ze baabala zaalimu n'Abakristaayo zaali ntuufu wabula ekifo ekitukuvu. Agambye nti naye ekyaliwo kye kitali kituufu okusinziira ku bo kye baali bateeseteesezaako nti lino ebbanga Kristo Yesu wagenda okuddira ku nsi. Wabula ekyo si kye kyali ekituufu. Ekyo kyali nti Kristo ave mu kifo ekitukuvu agende mu kifo ekigulumivu ekitukuvu ennyo. Agambye nti ekifo ekitukuvu kyali kitandise okulongoosebwa mu mwaka gwa 1849 wabula ekifo ekitukuvu si kabonero ka nsi ye yeekaalu ey'omu ggulu. Ebyawandiikibwa agambye nti ebyawandiikibwa bikinyweza. Oluvannyuma lw'okuzuukira kwe Kristo yalinnya mu yeekaalu ey'omu ggulu nga tusoma mu Danyeri essula ey'omusanvu olunyiriro lw'13 kubikkulirwa bikolwa by'abatume essula olunyiriro lw'9 n'olw'11 era n'okuva ku olwo abadde aweereza mu yo nga kabona waffe asinga obukolo mu Beebulaniya essula 8 olunyiriro lw'12 n'Ebeebulaniya 9 olunyiriri olw'11 n'Ebeebulaniya 12. Agamba nti ebyawandiikibwa bitugamba nti okusobola okulongoosa ekifo ekitukuvu kabona asinga obukulu kyamugwanira okuyingira mu kifo ekisinga obutukuvu ekya yeekaalu. Ensonga lwaki kabona omukulu yali alina okuyingiranga mu kifo ekitukuvu ng'osoma mu kitabo ky'Abaleevi essula 16 kwali kutangirira bibi byaffe era watwalangayo ekiweebwayo nga ssaddaaka kabona oyo atangirira ebibi byo. Agamba nti okukkiriza kw'Abadiventisti mu kukomawo kwa Kristo okuli okumpi kwali kutuufu naye baakola ensobi mu kyalina okubeerawa. Akantu ako kategedde muganda wange mwanyinaze. Agambye nti okukkiriza kw'Abadiventi mu kukomawo kwa Yesu kuli kumpi era kituufu naye baakola nsobi mu kyalina okubeerawo. Ekyo kibatamanya nti Kristo yali ava mu kifo ekiki? Yali ava mu kifo ekitukuvu ng'agenda mu kifo ekisinga obutukuvu ddala. Ayongerako agamba nti omunyonyozi ayongera agamba nti okukkiriza kw'abatume mu Kristo nga Masiya kwali kutuufu. Entegeera yaabwe ku mulimu ogwamuleesa ye yalimu ensobi. Yesu Kristo ye mulokozi w'ensi eno era
akomawo mangu nnyo. Bassebo ne bannyabo statement zino zizze ziddiŋŋana okuviira ddala mu ntandikwa y'akatabo kano nti Yesu Kristo akomawo era obunnabbi bwonna obuliwo butulaga kudda kwa Yesu Kristo. Bassebo ne bannyabo kitugwanira okweteekateeka netweteekerateekera obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja nga tuli beesigwa. Agambye nti era akomawo mangu nnyo weewaawo. Obubaka obwo tebubeeranga mu nsobi obw'okukomawo kwa Yesu Kristo. Bassebo ne bannyabo, bangi babuusabuusa okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, bangi bakuwakanya, bangi balabira ddala nga tulina essuubi effu, bangi balaba nti ffe abakkiriza mu ekyo n'okutegeera tetutegeera, tubuliddwa byakukola na kusuubiramu, tubuliddwa bye tusuubiriza n'okusuubiramu kwe kutandika okusuubira mu kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeze nti obubaka obw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ekisookera ddala buli kumpi. Tugamba nti amiina. Ekyokubiri, obubaka obwo tebuliimu nsobi era tebubeerangamu nsobi. Katweyongereyo. Agambye nti abatume nga bwe baalagirwa Kristo okubuulira enjiri mu nsi ezaali zimanyiddwa mu kiseera ekyo. Nga tusoma mu Matayo essula ya 28 olunyiriro 19 n'olunyiriro lwa 20. Mu ngeri y'emu Kristo bwe yalagira Abadiventi abaasigalawo okubuulira nate. Mujjukire omutwe gugamba nti sigala ng'obuulira. Olunyiriro lwatugambye nti ne bagamba nti kikugwanidde okubuulira nate eri abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi. Era muganda wange mwannyinaze naawe andaba, kikugwanidde okubuulira enjiri, kikugwanidde okubuulira enjiri mu mawanga gonna, mu bantu bonna abakwetoolodde, mu mirimu gy'okolera, era w'ofunira omukisa ogwogera ku kigambo kya Katonda. Bassebo ne bannyabo, tolonzalonza na kwebuuza ku musumba oba mukadde wa kanisa oba mudinkoni oba mukristaayo munno, wabula tandikirawo omulimu gwa Mukama. Tekikwetaagisa genda kusoma, yogera bugezi gwe lulimba lugamba nti yogera ku Yesu, buulira enjiri, sigala ng'obuulira. Gwe kyonna ky'osobola okukola, ky'osobola okukozesa okubuulira enjiri, muganda wange mwannyinaze, buulira enjiri. Agambye nti abatume nga bwe baalagirwa Kristo, gwe twasomye mu Matayo 8 mu Yesu Kristo okubagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri ezaaliwo ebiseera ebyo. Era tulabanga bassebo ne bannyabo baakola omulimu abatume bano mu kubuulira enjiri. Okugeza Pawulo yagenda mu kanisa, yagenda mu Korinthi n'abuulira enjiri. Baatwalinga out missionary journeys ne bagenda wangi nnyo mu kubuulira enjiri ya Katonda. Bassebo ne bannyabo, naffe kitugwanira mu biseera bino okutambula okubuulira enjiri. Kitugwanira okwogera ku Yesu n'okutegeeza ebigambo bya Katonda eby'obulokozi. Agambye nti mu ngeri y'emu Kristo bwe yalagira Abadiventi abaasigalawo okubuulira nate, okukkiriza mu bubaka bw'okudda kwe. Amiina. Awo nno okuyita kwa Kristo kuukwo. Ayongera agamba nti bubaka ki obwo? Twayize nti mu kusooka Abadiventi babuuliranga obubaka bwa malayika asooka n'owokubiri obwakubikkulirwa 14. Katubusome. Kubikkulirwa 14 agamba atya? Kubikkulirwa 14 olw'omukaaga lugamba bwe nti nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Bassebo ne bannyabo, ekiseera ky'omusango wa Kristo kituuse. Agambye nti mumusinze yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensula ez'amazzi, ne malayika owokubiri, malayika omulala owokubiri nga n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo.
basewo ne banyabo tulaba temulaba nti omulimu gukyaliwo munene ogw'okubuulira ensi ekigambo kya Katonda kuba malayika w'okubiri agambye nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Kitegeeza nti amawanga ago gonna basewo ne banyabo tulina okubuulira enjiri mu mawanga gonna. Tososola nti bano be banyangwira bano bentegeera, genda obuulira enjiri mu mawanga gonna. Agambye nti ekyo kitegeeza nti tulina okubuulira obubaka buno bwe bumu nate naye era n'obubaka bwonna obwa malayika abasatu. Agambye nti mazima obubaka buno mu lunyiriri olw'olwaleero bulina okugenda eri abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi. Basibo ne bannyabo tukyalina omulimu munene ddala. Tukyalina eddimu kandiyite na ddimu okubuulira abantu ba Katonda balokoke, okubuulira abantu ba Katonda okuyita mu ngeri ez'enjawulo, sigala ng'obuulira gwe mutwe gwe tuliko. Okubuulira kungi nnyo. Osobola okuba nga tosobola kweteeka ku 3 ebyen nga ne oba Mukama nga kwadde omukisa okujja ku 3 ebyen kwogera nga toli mwogezi. Tujjukire nti Mukama agaba ebirabo ebyenjawulo, gwekyo ng'ekirabo Mukama teyakikuwa. Sigala ng'obuulira okuyita mu kirabo Mukama kye yakuwa. Okugeza osobola okubeera omuyimbi, tendereza Mukama nga bwe kiyinzika, totendereza nnyimba zitasanyusa Katonda era zitabulira njiri, wabula beera kyakulabirako eri abalala ng'oyimba ennyimba ezirimu obubaka obw'okutendereza Katonda awamu n'okubuulira enjiri. Osobola okuba nga toli muyimbi naye ng'olina ekirabo eky'okugaba, eyo nayo njiri nkulu nnyo naddala mu mulimu guno. Yambe yeetaaga, gabira abaavu, jjanjaba abalwadde, labirira bamulekwa awamu ogumye n'abafiiriddwa. Basibu ne bannyabo tulina okubuulira enjiri mu buli ngeri. Obubaka obwo bwabuulirwa nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Ne kaakano tulina obubaka obwo okuddamu okububuulira tutye Katonda tumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Tumusinze oyo yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Obubaka obwo mu lunyiriri olw'olwaleero bulina okugenda eri abantu n'amawanga gonna. Kankiddemu obubaka obw'olunyiriri lwaleero, ye olunyiriri lwaleero walutegedde, oyinza okuba wakajabuze ku mpewo zaffe zino eza 3 ebyen. Kandukuddiremu olunyiriri lwaffe lwavudde mu kubikkulirwa essula 10 olunyiriri lwa 11 olugamba nti ne baŋŋamba nti kikugwanidde okubuulira nate eri abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi. Basewo ne bannyabo kozesa engeri yonna gwe gy'olowoozaako esoboka obuulire ekigambo kya Katonda. Engeri yonna gy'olowoozaako ennyangu, gy'olowoozaako obanga nzibu, gy'olowoozaako nga gwesobola okukuyamba nga yenkola gy'osobola okukozesa okubunya ekigambo kya Katonda, gikozese obuulire abantu balokoke badduke obusungu bwa Katonda. Basewo ne bannyabo Pawulo kyava ayogera mu Bakoliiso nti bwe ntyo nagenda mubakwatibwa amateeka, nange nfuuka akwatibwa amateeka so nga nange sikwatibwa amateeka nsobola ofuna abakwatibwa amateeka. Nagamba nti neŋŋenda eri abanafu, nange ne nfuuka omunafu nsobole okufuna abanafu mbaleeta eri Kristo. Yayogera ku bantu bangeri nnyingi. Basebe ne bannyabo naawe osobola okugenda eri abo boolabanga abatamiivu, naawe n'ofuuka ng'omutamiivu naye nga tonywa, osobola okufuna abatamiivu. Osobola okugenda bantu abakola emirimu egy'enjawulo naye nga ensonga yenkulu lwaki emirimu egyo ogikola, osobola okubuulira abantu ku Kristo, osobola okubabuulira ku kudda kwa Katonda, osobola naawe okubeera mu mbeera ey'ekitiibwa, osobola okufuna
ab'ebitiibwa eri abantu abatulabanga ekituufu kyo bakitiibwa ku 3BN eno nga Mukama akuwadde omukisa oba okolako oba okola mu gavumenti oba okola mu kitongole eky'amaanyi Mukama takutaddeeyo kubba ssente na kulya ssente akutaddeyo owulirize obubaka osobole okubabuulira enjiri obuulire abantu abo amazima ge wategeera nabo bagafuneko sigala ng'obuulira tokoowa tonafuwa buulira ekigambo kya Katonda ne ku nkomerero olifuna omukisa basebo ne bannyabo agambye nti ekitegeereza ddala nti obubaka bw'abamalayika abasatu nabwo bulina okubuulirwa eri buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu kubikulirwa 16 gye twasomye kubikulirwa 14 olw'omukaaga bw'agambye nti nendaba malayika ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe abooluganda nsaba nga mbeegayirira nammwe mutambule kubanga mulina enjiri ey'emirembe n'emirembe yeneebuulirwa mu kanisa eno agambye nti n'okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi Mukama Katonda wano Bayibuli etulaga nti Mukama tewali kusosola kwonna kukolebwa wabula enjiri ebuulirwa mu mawanga mu nnimi eri buli lulimi kyovula abantu bangi bafuba nnyo okulaba nga bayiga ennimi ez'enjawulo nayiga Oluzungu nayiga Oluswayiri eri abantu wano abandaba nga basobola n'okwogera ennimi ezisukka mu 5 Mukama akuwadde ekirabo ekyo ky'okutegeera ennimi ezo obuulire ekigambo kya Katonda kikozese ne ku nkomerero oliweebwa omukisa essaala ey'olwaleero egamba nti Mukama anfunye okusalirwa kungi naye nnyimusa ebirowoozo byange eri eggulu ojjuze obulamu bwange amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okutegeeza ku balala ekigambo kyo Mukama atusaasire atujjuza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tutegeeze abalala ekigambo kya Katonda okwongera okuyiga tujja kuyiga mu Zabbuli 10:19 olwanamu omukaaga Marko 13:9 mpaka 11 ne Bakolose ekisooka 14 olwokusatu mpakaliza emikisa gya Katonda basebo ne bannyabo omutwe gubadde gugamba nti sigala ng'obuulira olunyinyi luva mu kubikulirwa nti tugende eri amawanga gonna n'abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka n'abalala bangi nnyo tubabuulire ekigambo kya Katonda baagaliza emikisa gya Katonda n'ekisa kya Katonda kibiri wamu nammwe katwebaze ekisa kyo n'okwagala ku Mukama ne kaakano bitubedde ogulumizibwe otenderezebwe wewe ekitiibwa kubanga osaanidde Mukama Taata tukusaba nga tukwegayirira otusaasire byetuyize biremu tuva mu mutwe wabula tubinyweze tubikole tuteeketeeke olw'Obwakabaka bwa bugenda okujja kusaba nga nkwegayirira Mukama buli bulabisibwa kuba bire eby'eggulu Mukama tusaasire ffenna tusaanyizibwe Obwakabaka bw'omu ggulu nteeka 3BN TV mu maaso go kusaba nga nkwegayirira ogyongere omukisa Mukama na buli muweereza akola wano mu 3BN studio omuwe omukisa Mukama tukusaba nga tukwegayirira otukume okuyita mu lunaku otukume otuwa amagezi n'ekisa kino okwagala kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina amiina kwagaliza olunaku olulungi n'emikisa gya Katonda gitambule naawe okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo